Yes, mu mawulire ge tuyinawo wetwogerera nga si birungi eby'omubaka Honorable Joseph Gonzaga Ssewungu obuwanguzi bw'essaawa yonna bwandibanga bugenda kumuggyibwako. Omulamuzi wa kkooti mu bitundu by'e Masaka awadde ekiragiro era n'ategeeza nti akalulu kano kaddibwemu okubeera nga kabalibwa. Jjukira gye buvuddeko twakuwa amawulire ng'omu ku babaka abali ku kadi y'ekibiina kya National Unity Platform ng'alangiriddwa nga si mulala ye Joseph Gonzaga Ssewungu yalangirirwa ng'omuwanguzi. Wabula oluvannyuma lw'okulangirirwa omu ku bakompitita be ali ku independent atalina kadi ya kibiina kyonna kwali yavaayo n'achallenginga Ssewungu era n'atwala omusango mu kkooti n'ategeeza nti obuwanguzi bwa Ssewungu abubuusabuusa. Jjukira akalulu ako ka competition yali nnene nnyo era Ssewungu yasinga omusajja oyo n'obululu kumpi nga 6 bwokka. Kakati omukulu yagenze mu kkooti neekubira enduulu era wenjogerera kkooti yayisiza ekiragiro ne bategeeza nti obululu buno buddemu bubalibwe, si kuddamu kulondebwa wabula buddemu bubalibwe. Wenjogerera nga akalulu kagenda kuddamu okubeera nga kabalibwa wabula oluvannyuma lw'okubeera nti waliwo olutalo oluteekeddwa ku babaka b'ekibiina kya NUP naddala bano ababaddeyokko ate nga bawangudde. Olutalo no lulabika lunene nnyo ate nga lulabika si lwakuggwa. Bino nno tebikoma ku Ssewungu. Mu bitundu era eby'e Masaka omukulu amanyiddwa nga Bamulanga Kisempijja ono yagenda mu kalulu n'avuganya ne Kiruruta Nkerettanyi. Wenjogerera nga nabo bali mu kkooti essaawa zino era nga wenkoledde akatambi kano ng'ensonga zitandise okuba nga zitambula era ng'omulamuzi essaawa yonna agenda kuwa ensalawo ye, agenda kuwa endowooza ye. Nkerettanyi Yusufu Junior yalangirirwa ku kadi y'ekibiina kya NUP era yalangirirwa ng'omuwanguzi, yafuna obululu 1,573. Bamulanga Kisempijja n'afuna obululu 1,1300. Kitegeeza Kiruruta yasinga Sempijja obululu 10,200 n'obugwamu. Kakati Sempijja yaddukidde mu kkooti era wenjogerera ngenda kuwa ku katambi ako bali mu kkooti essaawa yonna wandiwuliranga ne Kiruruta bamugasse ku Joseph Gonzaga Ssewungu era teweewuunya nga nabano nabo obuwanguzi bwabwe bujjiziddwayo. Wuliriza bulungi nnyo. Olutalo nga lukyagenda mu maaso ku babaka nga bwe nkugambye ab'ekibiina kya NUP. Kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ennaku ze bagenda okulayirirako ababana ababalekeddwayo nga bwe nnyinza okukugamba ennaku z'omwezi nga 13, 14 n'ennaku z'omwezi nga 15 lwe lunaku z'ennaku ezo 3 mu mwezi ogwokutaano ababaka ba paalamenti lwe bagenda okubeera nga balayizibwa mu paalamenti mu butongole era bafuuka ababaka batandika okugenda maaso n'okuba nga batandika ekisanja kyabwe. Kakati ng'ennaku ezo zinaatera okuba nga zituuka oba nga wasigadde emyezi nga 3 egijjudde ababaka ba paalamenti abasinga olutalo lubateekeddwako naddala abo bali ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Honorable Joseph Gonzaga Ssewungu avuddeyo n'alayira n'agamba nti yewe ne wekibanga kyetaagisa kumujja mu paalamenti bamuggyeyo takirinaamu buzibu. Wabula njagala okutegeeza nti bino tebikoma ku Ssewungu. Olutalo okumanya lukyali lw'amaanyi, olutalo no lukyaliyo ne mu paalamenti. Kirowoozebwa era kigambibwa nti obunkenke obubadde mu paalamenti Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi bw'atadde ku Speaker wa paalamenti Honorable Anita Amongo kigambibwa okuba tiyemu ku nsonga lwaki ababaka ba paalamenti naddala bali ku kadi ya NUP balinga abataagalibwa kudda mu paalamenti nga bangi. Olunaku olwajjo ngenda kuwa ku katambi awo Joel Ssenyonyi babadde mu paalamenti. Jjukira paalamenti ye ekyagenda mu maaso ekisanja kyabwe kye balimu tekinnaggwa. Babadde bakungubagira eyaliko omubaka mu paalamenti, omubaka omukyala yali akiikirira Ngora District amanyiddwa nga Honorable Apollo Stella Isodo. Wakati awo waabaluseewo era olutalo mu paalamenti. Joel Ssenyonyi yatabukidde Sipiika Anita Amongo ng'amugamba ku ebyo ebibadde bitambulira mu kalulu mu kulonda ebibadde tebigenda bulungi. Anita Amongo nga tayagala babyogereko era n'amutegeeza nti eno essaawa si ya politics, toleeta politics wo. Joel Ssenyonyi nga bw'omumanyi bw'atanywa guteeka ne wabaawo ebigambo ebyawaanyisiganyiziddwa era nga kirowoozebwa nti lwandibanga luno olutalo lwe luleetedde abamu ku babaka ba National Unity Platform naddala abo abawangudde okubeera nga kaweefube wakulaba nga tebajja mu paalamenti. Nkugambye njagala owulirize bulungi nnyo ngenda kukuwa 4 oba ngenda kukunnyonnyola 4 ebintu bino gye byatandikidde naye nga ye omulamuzi yamaze dda okuwa ensalawo ye. Yategeezezza nti Joseph Gonzaga Ssewungu akaluluko wadde walangiriddwa ng'omuwanguzi kaddibwemu okubeera nga kabalibwa kyokka Yusuf Nkerettanyi Kiruruta n'akaka essaawa yonna ebigenda okuva mu kkooti tugenda kubeera nga tubikutegeeza. Gwagoberera omukuto gwa Redson TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo. Gendako mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde ku nkomerero ya updates zino. Ntera okuyitaayitako mu bubaka obwo n'ensoma ku comments ezo ze muba mutaddeyo era nga bwe ngenda okukikola oluvannyuma lwa vidiyo eno ku nkomerero yaayo ngenda kuba nga nsomaasomako ku bubaka
obubaka bwammwe nga mmaze okujjawo bino then ne nkunnyonnyola Joel Ssenyonyi kiki kyakoze Anita Amongo. Omukulu amanyiddwa nga Yusuf Kiruluta Nkerettanyi kiki ekimutuuseeko mu kkooti byonna ogenda kubimanya. Joseph Gonzaga Ssewungu si birungi ebibye newankubadde nga tukyali ku nsonga ez'aba deputy presidents b'ekibiina ekya National Unity Platform abali mu kubeera nga babuzibwawo. Njagala okutegeeza nga tukyali ku nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi ne Honorable Joseph Gonzaga Ssewungu. Ebibye si birungi nga bwe njagala owulire era nga bwe nkikuleetedde mu nsonga eno wuliriza. Nga bwe nkugambye nti olutalo lulabika nga lunene oluteekeddwa ku babaka abali ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Ekyo kyolabaawo tuli mu kkooti e Masaka era njagala kubaako kyenkulaga wano. Omukulu amanyiddwa nga Ssempijja taata wa Nameere. Jjukira bano bonna baagwa ate era bonna mu bitundu eby'e Masaka. Nameere yagwa ne kitaawe n'abamu ku b'eŋŋanda ze kubanga bonna baali mu kalulu. Wuliriza, okusinziira ku information gye nnina wano kigambibwa nti eyaliko minisita w'ensonga z'ebyokwerinda amanyiddwa nga Vincent Bamulanga Kisempijja yalabikiddeko mu kkooti Masaka Chief Magistrates Court ng'ataddeyo omusango ye kennyini ng'ataddeyo petition ekakasa oba nga yeekubira endulu agamba Kiruluta Nkerettanyi Junior baamulangirira mu bumenyi bw'amateeka. Simanyi wano nsonga kize yawa naye agamba ayagala akalulu kano kkooti emu bwe basalirewo oba bakaddamu oba baddamu okubala. Wuliriza, wenkoledde akatambi kano nga Ssempijja ne Kiruluta n'abalala bali mu kkooti balindiridde kiki ekigenda okubeera nga kivaayo. Mu kalulu kano nga balangiridde Kiruluta Nkerettanyi yafuna obululu 1,573 ku kaadi y'ekibiina kya NUP. Vincent Bamulanga Kisempijja eyaliko minisita ono w'enzige mumujjukira yafuna obululu 1,3219 era nga waliwo n'abalala okwali Francis Katabaazi eyali ku kaadi ya NUP naye nga yamugibwako era nga wenjogerera yakyali omubaka yakyabakiikirira. Kwaliko oyo yafuna obululu 649, kwaliko Katongole Deogracius, kwaliko Irene Nanyanzi, kwaliko Mathias Kintu n'omukulu amanyiddwa nga Asumani Kabonge. Bano bonna baali mu kalulu. Kakati wenjogerera ensasagge eri wakati w'abantu babiri. Vincent Bamulanga Kisempijja eyaliko minisita era nga ono ali ku kaadi ya NRM ono yatadde omusango mu kkooti ng'achallenginga obuwanguzi bwa Kiruluta Nkerettanyi era wenkoledde akatambi kano nkugambye babadde balindiridde ensalawo ya omulamuzi kiki kyagenda maaso n'okubanga ayogera ku nsonga ezo. Kakati ebigenda okuva mu kkooti byonna tugenda maaso n'okubeera nga tubikutegeeza gwampuliriza. Abali ku kaadi y'ekibiina kya NUP bonna babataddeko olutalo olw'amanyo gye tutamanyi lwe lugenda kubeera nga luggweera. Wulira, yes, kakati embeera bwetyo bweri era bwetyo bwetambula mu kkooti mu bitundu by'e Masaka. Kiruluta Nkerettanyi Junior naye wetwogerera nga ebibye nabyo si birungi oluvannyuma lw'okuba nti omulamuzi essaawa yonna yandikatyemula nga bwe bakatyemudde ku nsonga za Joseph Gonzaga Ssewungu. Nkugambye Ssewungu wetwogerera kkooti eragidde akalulu kaddibwemu okubalibwa era Ssewungu awuliddwako awo ng'alina n'ebigambo by'ategeeza nabyo ngenda bikuwa wabula sooka owulirize. Masaka Chief Magistrates Albert Asiimwe amaze okukola order bato akutoye kye court order kye bayita vote recount mu Kalungu West. Okuvuganya kwali kwa abantu bangi nnyo naye nga kye nategeddeko nti Joseph Gonzaga Ssewungu ow'ekibiina kya National Unity Platform yatwalibwa mu kkooti. Jjukira ye yalangirirwa ng'omuwanguzi era nga akakiiko k'ebyokulonda kaavaayo ne kakakasa. Kati abamu ku bannamateeka aba sayidi endala ne batwala omusango mu kkooti era wenjogerera omusango gwe tuliko mu kkooti kati mpuliriza bulungi ekitambula ku nsonga eyo. Petition eya Kalungu West mu Masaka Chief Magistrates Court, Ismail Semakula ye yavuganya ne Joseph Gonzaga Ssewungu era yamuchallenginga obuwanguzi bwe. Ismail Semakula yali wa independent. Uliriza bulungi. Kalebu Alaka ono nga ye munnamateeka wa Joseph Gonzaga Ssewungu ategezeza kkooti nti agisaba
edismissinge ebintu bino byabadde olunaku lwajjo. Mu kiro ekikasiza olunaku olwaleero kkooti n'egaana okuwuliriza sayidi eya Joseph Gonzaga Ssewungu. Akalulu kano mu kulangirira obululu bwali butono nnyo Ssewungu bwe yasinga ku munne nawe yavuddeyo n'asaba baddemu babala akalulu. Wuliriza, Ssewungu yafuna obululu emitwalo 10,666. Ssemakula yafuna obululu omutwalo gumu. Ssewungu yafuna obululu omutwalo gumu. Banondoza bakozeemu era. Yafuna obululu omutwalo gumu mu 666. Then yo Ssemakula n'afuna obululu omutwalo gumu mu 69. Ng'obululu Ssewungu bwe yasinga kwoli obululu butono nnyo. Bulinga n'obutawera 10. Figures entuufu emba maze okuba nga nzifuna. Kakati ono Ssemakula n'agenda mu kkooti ng'ayita bannamateeka be era n'ategeeza omulamuzi bw'atyo n'ategeeza nti tagenda kukkiriza oba n'ayisa ekiragiro nti tajja kukkiriza kakiiko ka byakulonda bye kagenda maaso nakubanga kalangirira, era n'alagira Ssewungu Joseph Gonzaga obuwanguzi bwe busooke buteekebwe ku hold. Ngenda kusomera ekiwandiiko awo naye sooka olaba akatambi kano wenjogerera okubala akalulu ka Ssewungu kugenda kuddibwamu. Vote recount in the Karungu West constituency should be conducted. I have carefully listened to the submissions of the parties. I had time to go through the application and have had some time to go through the reply because of late filing, but which is understandable, of the first, second and third respondents. I'm alive to the fact that both parties agree that the third respondent polled 10,106 votes, while the applicant polled 10,060 votes, and therefore it is by consensus that the vote margin was only 46 votes. I'm also alive to the fact that the applicant requested for mandatory recount on 16th January 2026, and the first respondent declined and communicated the decision to the applicant on the 18th day of January 2025. I'm cognizant of the fact that the application was brought in time, i.e. within 7 days after declaration of the winner. I'm also alive to the fact that the applicant has faith in the integrity of the storage of voting materials and ballot boxes. Therefore, I find that the circumstances surrounding this case makes it favorable for a vote recount. Is declared so without any ill will, or the applicant gets to know what he exactly polled. And considering the fact that recount is time bound, i.e. within 4 days from the date of filing the application, having found the application fit and proper for recount, I hereby direct as follows. 1. A recount of votes in all ballot boxes for the position of directly elected member of parliament for Karungu County West constituency shall be conducted. 2. Electoral Commission, i.e. the second respondent, is directed to delay gazetting the election results of the directly elected member of parliament for Karungu West constituency until determination of this matter. 3. I make no orders to costs since public concern would demand that votes where the difference is only 46 votes would be recounted. 4. It is further ordered that recount shall take place at the nearby court at the Magistrate Grade 1 Court of Karungu to avoid disrupting the voting process of LC5 and other candidates' election. 5. The Electoral Commission is further directed to continue maintaining security of the ballot boxes and voting materials as indicated, that they were securely kept and shall cause their movement to court after verification of the seal that was put on the store
at the time of storage. And finally, recount shall be conducted on Friday 23rd January 2026 starting at 10, and all parties, their agents, legal representatives are advised to be in person. Where possible, you can minimize the crowd. They don't need to be there because we are going to be a returning officer. You can imagine how many presiding officers were in this election. And now when you take the chief magistrate to represent all, and all people have come from wherever they were, it wouldn't be very fine. I want to thank you very much for being a very good audience. I want to wish you the best. I know all of you have divergent best. The best of Yes, kakati oyo ye mulamuzi bw'atyo ng'awa ensalawo era yategeezezza nti omusango oba okulonda kwa Joseph Gonzaga Ssewungu kubeere nga bwe kutyo akalulu kaddibwamu ogenda maaso n'okuba nga kabalibwa. Si kuddibwamu kulondebwa wabula kuddibwamu kubalibwa. Kakati wenjogerera ebya Ssewungu kirabika nga si birungi oluvannyuma lw'okubeera nti bino tebigenda kutambula bwe bityo. Looya oba munnamateeka amanyiddwa nga Ambrose Tebyasa ono nga yali ku sayidi eya Ismail Ssemakula eyatwala omusango mu kkooti. Wenjogera nga naye akubye ejjiiko agamba tagenda kukkiriza era ayagala akululu kano kaddibwemu oba Ssewungu ayagala oba Ssewungu tayagala. Wetwogerera obuwanguzi bw'omubaka omulala ali ku kadi ekibiina kya NUP bulabika nga bugenda kusazibwamu. Kirira mu comment section ombuulire gwe kiki ky'olowooza era ki ky'owulira nga kyokkiririzaamu naddala ku nsonga ez'omukulu amanyiddwa nga Joseph Gonzaga Ssewungu wamu n'ekiruluuta nkerettanyi, kubanga wenjogerera ebiva sayidi eyo nabyo birabika nga si birungi. Essaawa yonna abasajja bandibanga wandibaawo abamu ku babaka abalala abajja okuwanduukululwa byonna ngenda bikugamba kati nga sinakutwala mu parliament wuliriza. Omulamuzi Caleb Alaka oba munnamateeka Caleb Alaka ono nno nga ye yali ku side oba ye munnamateeka wa Joseph Gonzaga Ssewungu yavuddeyo mu bukambwe bw'ekika ekya waggulu naye n'asaba omulamuzi wa kkooti eno ebino byonna ebigenda mu maaso abisazeemu era omusango agugobe. Ng'olwo nno baleese obujulizi obulaga nti Ssewungu yawangula mu butuufu era bwe bulwa obutuufu obwabalibwa. is what is not part of me. And being that I'm the lowest young man in as far as judiciary is concerned, I don't say they stole my vote. Because I also know that whoever lost victory would want to be said to have victory. But as you see me seated in between you, my duty is to ensure that justice is not only done, but is equal. Your Worship. Edward is representing first and second respondent. First and second respondent. Yes. The applicant is represented by Mr. Ambrose Tebyasa, jointly with Mr. Sekanjako Abaka. Tebyasa together with Sekanjako Abaka. That's double S? Yes, Your Worship. And Mr. Joseph Waswa. Joseph Waswa. Yes, Waswa. My Lord, the applicant is in court. Who is the applicant? The third respondent is in court. I understand the first respondent. I understand that we have a preliminary objection to raise, and we also want to apologize. We filed our affidavit late in replying on behalf of the third respondent because we got them last night. After we spent the whole night trying to. You were served last night? Yes. And you are saying you have a preliminary? We have a preliminary objection to raise. Question of law, which we have indicated in our affidavit in paragraph. We apologize for having filed it late and served it late. Served it today to court.
because we were served yesterday and instructed at night that we are grateful we managed to come. Is the affidavit in reply? Your Honor, first taking the route of delving into objections will encroach on the time within which the application should have been disposed of. And if we are to revert to the substantive application in the event the objections were not successful, the time permitted by law for court to hear this application will have expired. So, Your Honor, it is on account of the above that I respectfully. Yes, kakati ebyo byonna omulamuzi owa kooti eno amanyiddwa nga Albert Asiimwe bino byonna tabiwuliriza era bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuwa ensalawo ye n'ategeeza akalulu kaddibwemu okubeera nga kabalibwa. Omukulu amanyiddwa nga Joseph Gonzaga Ssewungu aliko by'ayogedde olumubuuzizza ku nsonga eno agamba ye teyajja mu paalamenti kunoonya ssente. Wulira. But of course, some people bank on being in parliament as a source of income. I'm in parliament to legislate. Those are two different opinions. So my focus is not about being in parliament to amass wealth. I'm there to legislate. Hence the good performance. Others are looking for parliament for survival. Because if you see that someone won you, even in his affidavits, there is no way he clearly indicates that someone cheated me in this particular polling station. But at least my happiness is that that his worship now, the chief magistrate, has accepted the recount to be taken in Kalungu, where we are objecting under the PO. My only prayer is that people of Kalungu kindly keep calm, avoid abusive language, don't attack anyone, because at any time someone will be determined. I have been in the parliament, I know the rules of parliament, and I know my record of parliament. It might be a form of comparison after the decision is taken, after looking at the votes in the box. These laws were put in place to be respected by individuals like us. So I think let us wait for Friday, kindly be around, be peaceful, and at the end of the day one side will jubilate. But what I'm requesting you, kindly, desist it from abusing people. I have abusive words, I have abusive language on my phone, and I have statements I've made. My statements I've made have been a rebuttal to what has been said to me. But kindly let us, because at the end of the day, if I win, Semakula I will be his representative. If he wins me in the box, I will remain his only representative in parliament. And at the end of the day, comparison will come when the matter is determined on Friday. Friday is not far. Others are going to jubilate, we are going to count. Others are going to pray, others are going to lead. But for me, I'm not moved at all. Yes, kakati omubaka Joseph Gonzaga Ssewungu bw'atyo bw'ategeezezza bino byonna bigenda mu maaso. Ababaka nkugambye ennaku z'omwezi nga 13, 12, 13, 14, 15 zezimu ku nnaku ezigenda okubeera bize nga ababaka bano balayira. Gujja kuba mwezi gwa kutaano bagenda kuba balayizibwa, wabula kati kaweefube akyagenda mu maaso. Simanyi oba waakulaba nga NUP ababaka baayo n'aba 50 nga bakendeezebwa. Kakati kino ekyokulwanagana n'abamu ku babaka aba ekibiina kya National Platform era n'ebitaagenze bulungi mu kulonda bireese n'abamu ate kubali mu kibiina kya NRM okubeera nga nabo bali mu kwejjusa, era bangi balabiddwako nga n'okukyuka bakyuse bagamba ekyamazima bino tetujja kubisobola. Mubamu ku babaka abali mu parliament aboogerwako nga abataddewo embeera era abatadde Speaker Anita Amongo ku bunkenke kwe kuli Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi. Olunaku olwajjo nkugambye ngenda kukuleetera firimu nga bwe yabadde, kati nga sinnakuwa bya Ssennyonyi na bunkenke bwe yatadde ku Speaker Anita Amongo. Njagala nsooke nkuwe bino nga tukyali ku bunkenke obuli ku babaka ba NUP.
waliwo ebigambo ebizze byogerebwa era n'ebibadde tebitambula bulungi mu kalulu nga n'abali ku sayidi ya NRM bennyini batandise okubyejjirayo. Wuliriza bulungi nnyo. Waliwo amasasi agaakubwa mu kalulu, tegaakubwa ba kibiina kya NUP bokka. Waliwo n'abamu ku ba NRM abanyumya olutabaalo luno era abali mu kwejjusa lwaki bayingira ebintu bino. Omu ku bano agamba yabadde alina omubaka omu bwe yabadde ayiirawo omubiri, naye wulira ebyatuuseewo. Kati nno nga sinnakutwala ku nsonga eya Joel Ssennyonyi, tukyali ku lutalo olw'ababaka ba Parliament abali mu kuggyibwayo, abali mu kutwalibwa mu makooti, n'abo abali mu kunyiga ebiwundu. Wulira essimu okuva Honorable Helen Nakke omuyiribi n'ansaba okumuvugirako ku drone nga mpadde abaana abagenda okutambuza ku mpapula ze eza point letter. Mba ntambula nali ne bannange bali mu wiishi tutambula, mba nva Kabungo mu katemereza akali awo okuyingira Kyamuliibwa, nkubira bannange tusobole okusisinkana. Bange mmala okubakubira tusobole okusisinkana, baba batuuka tusanga emmoloka ekika kya Kuruga namba UBG 811Z ya Black. Munnange gwe nali naye maaso aŋŋamba nti okimanyi emmoloka eyo erimu minisita y'oyo ayambadde kooti n'edisoko ya Black. Nga nyinamu abaana emabega baali bana mu bbuutu abatudde. Nga nyinamu abaana bana abatudde abaali batambuza empapula. Tumala okusanga Kuruga, tumala okulaba minisita Sekindi agamba omusajja yali alina emmundu wesamanya oba musirikale oba kine yali muleeya nti baabo bandabye bakube. Atandika okumpeereza amasasi, yasooka n'ampeereza essasi ku luggi zinga ddereeva neebaka nesobola okukuba ku ndabirwamu y'emmotoka era nze awo kwe kuliwonera awo. Nvuga emmotoka nziruka nvuga ampeereza amasasi, omupiira emabega ajaabya agasindikiriza amayitirivu nnyo gaakaabira ddala. Abaana bonna nga abakuba amasasi be nali nvuga baali bana, babiri baafiirawo, babiri ne babuuka n'ebisago. Nvuga emmoloka nkanya kuvuga nziruka amasasi, nyingira Kyamuliibwa mu katawuni awo nga ntuuka Kasaawe paakinga emmotoka, ogenda okuggula olujja okebera abaana benvuga nga babasi. Mmala okukebera emmoloka nkonfaminga nti abaana bafudde, nga nkubira Honorable mugamba abaana be wampadde babankubyeko amasasi, babiri bafiiriddewo. Bambala okubira Honorable emmotoka y'emu Kuruga. Abo basayidi eri nabo batottola era banyumya bye baayitamu. Kyokka ekyewuunyisa waliwo n'omu nga musirikale era ono naye avuddeyo n'alumiriza ti nze bannange ndi musirikale, wabula naye ayina ebyamutuukako era njagala obiwulirize. Onkulage n'abalala batandise n'okukyuka nga balayira obutaddamu NRM. Nsonga z'ababaka ba Parliament kalulu kaakaggwa abamu bali mu kuggyibwayo. Ne musajja musirikale wa Reserve Force naye nze omukulu akubiddwa emiggo nga nkuba ekitongole kya poliisi ey'ekalungu n'amagye gennyini nenkubira DPC essimu nga mubuulira ensonga ne baŋŋamba huyi Sempijja bogas abantu abo era tebakubye ku ekyo bade mu busaasire buli onowooza embeera eyo n'amaziga ganyunguka. Omukulu akkaatiriza era n'ategeeza nti ye na musirikale, kyokka omusirikale ali mu kyambalo kya NRM ali mu kumenya mateeka mu lujjudde ng'ensi eraba era n'ebigambo n'abyeyogerera na kiki kye yali agenza okuba ng'akola mu kalulu onaawulira. Bino balabye biri bityo, waliwo abamu balina ku ddala ly'aba RDC balabiddwako nga bagamba NRM awannyo waawo olw'ebyo byonna tebali mu kunyigiriza ba NUP bokka. Eno nga bwe bajjayo ababaka ab'ekibiina kya NUP kyokka nga n'abaabwe abamu ku bo batandise okuba nga babadduka. Wulira mpita kitagobwa ne bateega emmoloka yange ne bagikuba yonna ne bagimalawo mbuntwala beegi nti abanaakuuma obululu bwange. Kati kibiina kya kika ki mu Uganda ekiraba ategeera nga kimunyigiriza? Nali ndowooza byakusaaga naye nkyerabiddeko neetondera buli munnayuganda yenna waali. Gwe navuma ng'ali mu kibiina ekivuganya gavumenti nkwetondera
saamanya nti abategeera tebabaagala mu NRM. Neetondera buli muntu yenna gwe nayogerako nga mmanyi awagira ekibiina kya NRM lwakuba twagala kufuna saavisi mu Uganda ne mu bitundu byaffe bya Buganda. Nsonyiwadde, nsaasire, saamanya nti baagala bajega, saamanya nti baagala batalina bwongo. Obwongo bwange kambuzize mu kutegeera abategeerera gye banaategeerera. Mu kifo ky'okubeera mwe batategeera mwe banaalowoleza. Ekibiina ekirowoozo nti omuntu omu y'anaategeerera abategeererwa bonna tekibiiza kubeerekamu. Munsonyiwe gwe navuma ng'oli mu Nuupu, nsaasira gwe navuma ng'oli mu opposition. Embeera nalowooza nti nwanirira region ya Buganda, nwanirira region ya Uganda, nwanirira region ya East Africa, nwanirira Africa. Aba-Africa tulina okusomoozebwa kunene nnyo okuva mu mbeera gye tulimu. Bitubanga bwe tuba tugenda mu kalulu nga intaneti yonna eggyibwako okumanya kiki kye tukola, Mungu atusaasire. Bwe tuba tugenda mu kalulu bakola ekisoboka kyonna nga buli ategeera bamunyigiririza wansi, Mukama atusaasire. Buli polling station mu Butambala we yabadde wabaddewo emmoroka egaba ssente zitaka wansi wa mitwalo 2. Buli polling station we yabadde ate nyinza okudda ku ssaawa, obwongo bwange tebuyinza kudisa ku ssaawa kuba neetegeerera. Yes, kakati luno lukyali lutalo ate nga lukyali luwanvu nnyo. Kakati njagala kukuwa ku lutalo olulala nga bwe luli mu Parliament. Era olugambibwa okuba nti lwe luleetedde abamu ku babaka ba Parliament okubeera nga kirabika baakuggyibwayo. Ensonga za Joseph Gonzaga Ssewungu nga tezinaba kubanga ziggwa, tukyagenda maaso n'okwetooloola eggwanga lyonna okulaba nga tukutuusaako byonna ebigenda okuva sayidi eyo. Kakati wuliriza. Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi ku lunaku olwajjo nga bwe nkugambye, era nga y'omu ku bakyagenze maaso n'okuteeka olutalo mu Parliament naddala ku balo abakulu abali mu buyinza, waabaddeyo okusabira omugenzi Honorable Apollo Stella Isodo, ono nno nga yabadde mubaka mu Parliament akiikirira Ngora District, era waabaddewo akanyomero Leader of Opposition yabadde alina okubaako by'ayogera. Bwe yayimuse okwogera yatangaazizza ku nsonga z'akalulu ezitagenda bulungi, era n'abuuza sipiika ebibuuzo eby'okumukumu, era nga mu bimu ku bibuuzo ebyo n'ensonga y'ababaka ababbiddwa mu kalulu, abaggyibwayo mu kalulu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Anita Amongo olwalabye nga talina ansa yakuddamu, njagala okutegeeza gwampuliriza, yataddewo embeera era n'amugamba kano si kadde ka byabufuzi. Ssennyonyi n'amugamba ate we kataba kadde ka byabufuzi, Parliament eyingirwamu baki si bannabyabufuzi? Wuliriza olutalo. Honorable Isodo did not get a chance to campaign because she was bedridden throughout the campaign season. But knowing her desire for a functional democracy, she would be pained by what transpired in the run-up to our elections. The brutality occasioned on candidates and their supporters, the denial of certain candidates room to freely campaign, the ill treatment of the media, the killings of people, the tear gas, and much more that tainted the image of our country. Honorable Isodo would even be more saddened by what transpired on 15th January as the country held its presidential and parliamentary elections. She would be bothered by the arrest of leaders and polling agents, so that in their absence, presiding officers and polling assistants would critique ballot papers in favor of particular candidates. Honorable Lord, with due respect, can we stick to the objective of the sitting? On Tuesday, we have a sitting, we can discuss that. Let's first talk about my sister Isodo, and then we shall come and pour out our hearts on the election in the next sitting. For now, let's talk about Stella. Right, Honorable Speaker, I'm seconding a motion about a leader who I led on this side. I knew her aspirations. So I'm talking about somebody that I knew as well. So I ask that I be given room to talk about my colleague. Yes, not the election. Talk about Stella. Honorable Speaker, you now probably want to speak on my behalf. I beg to be guided because I'm seconding the motion. And I'm speaking about my colleague who I knew, whose heart I knew, whose aspirations I know. So except if somebody wants to speak on my behalf, I ask that I be given room to speak, as long as what I'm saying is not unparliamentary. Thank you, Right Honorable Speaker. Honorable Lord, and I'm saying this with respect.
we are paying tribute to a fallen colleague. Let's talk about her legacy. On issues of politics, we will come back and talk about politics in this house. Honorable Speaker, we are paying tribute to a politician. A politician who has been part of us. Everybody is going to have a chance to say what they would like to say about her. I am saying what I am saying about her through the lenses that I knew her. I don't know why I am being bad and why I'm being stopped from speaking about my colleague leader. This is the tribute that I'm paying to the honorable colleague who is lying here, who was a member of parliament on the opposition side that I lead, somebody that I knew, whose politics I knew, whose heart and aspirations I knew. Please allow me to pay tribute to my honorable colleague. Thank you, Honorable Speaker. Right, Honorable Speaker. Honorable Isodo, who is lying here today, who I am seconding a motion in paying tribute to her, would be aggrieved. She would be aggrieved by the fear that has replaced confidence in the ballot, to the extent that a presidential candidate, the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Roberts House, is surrounded by the military, and the Chief of Defense Forces, Muhoozi Kainerugaba, says he's looking for him to kill him. Honorable Isodo knew that transparency is not a favor. It's a constitutional duty, a foundation of public trust. She therefore would be astounded at how the Electoral Commission kept reading results from a computer without making clear reference as to where and which districts these results are coming from, all of which was intended to keep the people of Uganda in the dark regarding the choices they made about their leaders. Honorable Speaker, in honor of Honorable Stella Isodo, who believed in peaceful democratic contest, this Parliament must demand that the Electoral Commission publish all polling station results on its official website. Without transparency, suspicion grows. Without accountability, Is that amendment we are making participation feels futile. Are we making that amendment on the prayers? Yes, because this is my secondment, and it can be accepted or thrown out, but it is my tribute. So as I was saying, without transparency, suspicion grows. Without accountability, participation feels futile. When citizens believe their vote does not count, then leaders like the Honorable Stella Isodo, who is lying here, who gave themselves to striving for a better governance, did so in vain. Right, Honorable Speaker, as I conclude, in honor of the Honorable Stella Isodo, this Parliament must demand accountability from government and the Electoral Commission regarding the just concluded electoral exercise which she participated in. Unfortunately, she is departed now. This Parliament passed billions of shillings for the election, but we have been served by a shambolic process that is not worth the money that the taxpayer spent on it. Billions were spent on purchasing biometric voter verification kits, which were fronted as the panacea to the vote rigging which we have. Honorable Speaker, Switch on. Honorable Speaker, billions were spent on purchasing biometric voter verification kits, which were fronted as the panacea to the vote rigging which we have all become accustomed to. These machines failed to function in what some of us think was a deliberate ploy. How could taxpayer money to that magnitude be thrown down the drain? Did we purchase fake machines? Were the machines all right but were deliberately stopped from working by some schemers? All these are questions that ought to be responded to as we send off our honorable colleague. So I second this motion with the solemn hope that Parliament will honor her memory, not merely with words, but with action, by defending democracy and insisting on transparency and restoring dignity to political participation in our country, Uganda. I beg to submit. Thank you. As somebody who loves
nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.